Eno ye Salam TV. Adhan ngekutuswako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah, and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him.
Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV. Kankwanirize olunaku olwaleero ensonga si ndala nnyo tuli ku nsonga ya bibajje. Programs tuzze tukola okuva we twatandika omulamwa ogw'ebibajje oba ogw'okubajja ogw'okutunuulira enkozesa y'emiti n'ebintu ebirala. Tuzze tulina ebyenjawulo ate bye tunokolayo okuba nga twogerako. Olunaku olwaleero twagala twogere ku buli omu ekintu ky'amanyi gwe mwangu. Ate twagala twogere ku nsonga y'oluggi. Twagala twogere omulamwa we tuba tugufunzizza. Twogere ku nsonga y'okuggala ennyumba. Oba okozesezza ki olunaku olwaleero gwe mulamwa gwaffe. Twagala ate otambule naffe otuule entende kubanga puroguramu yo yatandise dda. Eryange nze Omwalu Kikaye wende okulaba nga ate tutambuza akawungeezi olunaku olwaleero n'ensonga endala nnyingi nnyo tugenda kuba tuzikoonako. Ndi wano ne Faaza atakulembera kitambiro kya mmisa. Faaza yagana okumusoma obwa Faaza naye ate yawangalirako mu kigo naye lwaki simubabona ababuuzaako ate ne tweyongera okutambulira awo mu maaso. Esisanso okulaba olwaleero ne twasembayo okubeera wano twali tulina we tutudde. Olunaku olwaleero tusazeeko ate tutuule wano tubeere n'enkizo ate ey'omulamu omulala gye tuba twogerako olunaku olwaleero. Buuza kuba tulaba. Tweyanzizza abatulaba nammwe abatuwuliriza mwebale nnyo okugoberera Salamu TV. Obulamu bulungi. Obulamu bulungi. Amannya go gaddemu. Amannya oba erinnya Musokero Nadi Serwadda gwe baakazaako erya Father. Omuzira mpologoma. Ya akabbirongo. Omuzira mpologoma abalangira. Nina omulangira baŋŋamba ab'embogo babeera balangira. Ab'empologoma. Ab'empologoma baŋŋamba babeera balangira. Kituufu manye ne bakateregga balangira. Kituufu. Mpozi baŋŋamba bakuzaala Bafaaza. Mukono eri mu Kyaggwe. Ebuyigwe. Nga tebannagisalako yonna yali nga Bukono naye kati baagisalamu. Kati tuli mu Buyikwe district. Ekyalo Makonge. Ekyalo Makonge. Bakuzaala. Ekyo kyennyini. Baŋŋamba nti Ekyaggwe wali abasezi. Ebyo taffe tuwulira biwulire. Naye ninako Faaza. Ekituufu abasezi gye bali. Kati nga nze siyinza kukakasa lwa nsonga nange mbiwulira buwulizi. Tomulabangako? Ate nga gye nkulidde. Simulabangako. Kumulabako. Naye era simweyitira. Yinza omusanga ewange. Esebo. Naye nga ab'ebuyikwe mwenda tubatumiddeko naddala ab'emukono Katoogo Namaawa. Mwenda tubatumiddeko kubanga tulina banywanyi baffe eyo gye bava. Olunaku olwaleero nga tuli ne Faaza. Eryo erinnya lyokka lyerisinga erikola ensimbi era yaŋŋamba nti awangadde naye emyaka emeka? Myaka kati ngenda mu 24. Olina erinnya lya Faaza? Ya. Naye ddala ki ekyakugaana okusoma obwa Faaza nga tetunatandika myango gino nanzigi? Owaayi ekyo tuba tukireke. Faaza wanditubiddeko kubanga akatambi kano kandibanga ka makulu nnyo. Ekituufu naye nti abantu ebintu ng'ebyo nga tebitera kugaana. Owaayi kiri nti abantu ne baba baana basobola okutandikira mu P1 nga bali omuwendo nga 20 naye abatuuka mu P7 ekyamazima omuwendo guba tegukyawera ogwo.
Opangudde. Awo mpangudde. Olunaku olwaleero ate ku lutimbo lw'Emirembe Salaam TV tuli ku nsonga ey'okuggala ennyumba. Kino kikulu nnyo ndowooza omulamwa we gujjidde buli omu bangi eyo bazimba. Bangi bagenda kutandika okuzimba. Bangi balina ebirowoozo naye tebannateeka mu nkola olw'ensonga ezimu oba endala. Naye olunaku olwaffe twagadde waakiri gwe atuuse okuggala ennyumba ali ku wall plate kuba ennyumba wetuuka ku wall plate ndowooza essuubi litandika okujja ery'okuggala. Ekibuuzo kye twandisoose nakyo ekibuuzo ekyandisookedde ddala omuntu yandiggadde ennyumba mu bbanga ki nga tetunnatandika kukola gino myango na birala. Omuntu yandigadde ennyumba mu bbanga ki oluvannyuma lw'okusereka. Oluvannyuma lw'okusereka mu bbanga ki sitegedde bulungi. Wenzigala ennyumba yange nga sinnasereka musango. Ate obwogenda bibeere mu bbanga awo oba tosobola gyeggala. Olwaki? Anti pulaani yaayo era bakulaga ne oba omazeeko okuzimba ekyandibadde ng'ekisembayo fulames ezo naye ng'ebirala byonna bikoze eki biwedde madirisa g'okungulu mabaati byonna ng'omaze okusereka then n'odyoka okola ki ozzaako ebyokatukubemu akafaananyi etuuse ku wall plate nze ntumeze ow'amadinisa mugambi jangu oteekemu amadinisa gaawe bagenda bakuyita okutungirira bagenda okutungirira nga mulimu emyango gwe gyokoze nga mulimu n'enzigi ezembaawo nga mulimu ati kati kye bayita okutungirira kyekino nga ennyumba omaze gisereka egenzeeko amabaati bulungi kasolya bakateekamu n'otungirira mu mabanga ago kati tosobola kutungirira nga tonnagiteekamu ki flames munne nga tosobola ate tosobola kukola kimunne kyempise tosobola kugamba nti tonnasereka ate oteekemu ki enzigi n'emyango kyogamba tebisoboka tekisoboka sikirabangako sikirabangako ekyo nafunye ekirowoozo nange ekizimba akasiisira ndowooza ekyo nkola experiment ekituufu kinoonyerezeeko ndowooza nkola experiment naye bonna abantu bendaba basooka kusereka nasereka bulungi then najja n'atandika okuteekamu emyango n'ateekamu kituufu oba olwaki ekyo ekibuuzo nkyebuuza lwabugumu batunulira lwabugumu lwa nnyumba nedda ssebo omanyi kati kiringa wonoozaala omwana tasobola kutandika kwavula kale n'abuuka siteepu nti iwe yava mu kwavula yatambula butambuzi nti abadde wa myezi naye wano wakati nti tatudde wabula atandikiddewo oba weebale nnyo kwavula kati n'ennyumba step by step awo nkifunye abali ku lutiimi endowooza mukitegedde bulungi goberera emitendera goberera steps okola naddala emirimu egy'okuzimba weebale nnyo kati omwango tutunuulire omwango kifaananyi ki kyotuwa na biki byogwogerako omwango kisinziira kati emyango nze gye nnina kisinziira omugagga ye kyayagala okiraba kisinziira omugagga ne buloka gye yakozesa mu nnyumba ye nti njagala omwango gwa 62 ku fuuti 8 yinchezi 6 wano ziba 2 ku fuuti 8 oba 62 ku fuuti 7 kisinziira pulaani y'ennyumba ate kati awo ogenda obeera tugenze mu bibaleera era biba bibalo kituufu kuba kati ono yakola yapulaninga ennyumba eyo yawa omubazi ekyokukola ku fulames ezo kati ogambye 6 2 kiba kitegeeza ekyo tukiyita ekyomwenda
eryo ettaffaali liba lya yinki ezinnya erigendako frame ya 62 nga woli wana akibalansinga omuzimbi plasita 1 yinki 1 yinki ze yinki ezo z'omukaaga. Leero kiba kitegeeza ekisenge tekiba kinene. Tekiba kinene, kiba ettaffaali liba lya yinki ezinnya. Kati yinki ezinnya ge bazimba mu buwanvu kituufu weebale nnyo. Kati nkutegedde bulungi. Kati ekyo esayizi bagiyita mukaaga. Waliwo mukaaga. Kati ettaffaali wova ku ttaffaali n'ogamba nti ettaffaali lya yinki ezinnya kitegeeza omwango ojja kukozesa gwa yinki ezimukaaga nga oli wanaakuba plasita kwata birigi bulungi 1 yinki side 1 yinki side. Kyotegeeza omwango ogwo gubeera guyina okuyitako. Ze yinki ezi omukaaga. Kati eno wasigalayo yinki ezi n'eno wasigalayo yinki ezi. 1 yinki 1 yinki nga wozigatta ku yinki ziri ennya ze yinki mukaaga kyetuba tuguyita mukaaga 2 6 by 2 year. Naye muba mubitegeera. Kati abatugoberera babitegeera abali mu gundi y'okuzimba bagimanyi. Mukaaga 2 ebulooka w'ogikwata mu buwanvu walonga ekola yinki ezinnya. Omwango gwe guno guyiseeko eno yinki emu n'eyinki emu. Kati eno yinki emu eyitako eya plasita. Kyekyo kyennyini. Awo nkutegedde bulungi nkufunye bulungi. Kati watulaba ekyo nakyo kyamakulu okukigoberera. Weebale nnyo kubanga waliwo oli waagula kati nze nafunamuko confusion emabegako omugagga yajja n'agula emyango n'agula 82 kati 82 tugenda okugituusa ku site frames ezo 82 segubeera mugazi kati gwegwo oba gubeera mufunda guba mugazi kati jjukira guli guba mukaaga 2 kati guno gugusinzizzaako yinki ezezi kati ate ng'ettaffaali yakozesa era liri erya yinki ezennya kaakati tugenda okutuusaayo kati omanyi abagagga abamu tebaagala kukola ki kubaawula ffe tukiyita kwawula. Okwawula kyekyo okubba tekuba kubba naye aba okumuyisaamu eggaali oba kale bwe kityo naye nga kwegamba ye mugagga atayagala kumulyako kale naye ng'ate agenda kulugwamu. Omubbi tayagala mubbi munnamubbi. Kaakati tugenda okutuusa emyango egyo ku sayiti nga migazi. Kaakati omuzimbi n'amugamba gino tegikola twagala mukaaga 2. Kaakati mukaaga 2 omugagga n'agamba omanyi kye tugenda okukola ndeetera emyango emirala. Naye kati lindako omugagga oyo yali amanyi kyayagala. Yali tamanyi kyayagala. Okwo si kusoomoozebwa. Kituufu nnyo yali tamanyi kyayagala. We yawulira emyango yamanya nti emyango gyonna kitegeeza ne weyandisanzeewo Japano ye yandyetisse bwetisse myango. Kati nno tugenda kutuuka ku bika by'emyango kuba mpulirayo ogwa pano mpulirayo. Weebale nnyo. Omugagga ono kyankizo nnyo yo okumanya kyayagala. Kituufu ekigenda okukozesebwa ku nnyumba. Kituufu nnyo naye ate kiba kyetaaga okumanya kyayagala naye ng'ate akijja ku yinginiya. Amuzimbira weebale nnyo. Oba ekisinga okubalemesa kwe kutya okubaawula nga bw'oyo. Era bwe kiri kyekyo kye ŋŋambye nga tayagala kumulyako. Yinginiya oba n'abalala. Asinga kutya ku yinginiya oba naye ate nga yinginiya yazze amukolera emabega yonna simanyi lwaki aba amutya. Obwo tebubanga tewali bwesigwa. Obutakkaanya kirabika munnaye tomanyi ayinza okuba nga emabega abadde ng'ajja amukolera naye ng'alaba ebitatuuse bulungi kati ye kwe kujja yeetuukire ku ki? Ekyo kye kiremesa emirimu. Okutambula. Buli lw'otakkiriza kukulyako manya nti kkiriza oyo ajja kukulyako naye atajja kuwa ekintu ekirungi akugambe wano weetaaga sayizi eno oba omuwe ssente oba gwe kennyini tuuka mu katale obuuze nti ssente mmeka nti bwe ziti kati guddeyo
omuwe ssente bawo wotya yinginiyo okulyako Eh. wakiri ow'emmotoka anakuba ajja kusabula abatulaba ensigo ekyo bwetambula kituufu otya wano okuyitawo ate n'oyite emiryango ne bakulyako abagagga bagume abagagga bagume Bategeeza. akozese inginiya gwe yatandika naye wadde ya mu birowoozo byalinawo nti agenda mumulyako naye te agume agume lwa nsonga ne bwamulyako era tagenda mwenkana webale nnyo kyekyo kyembadde kituufu Tagenda kumwenkana. ne webakwawula naye manya kye bakwawulako mpozi nga obuzibu inginiya kumukolera nsobi ate n'amugulira ebitali kyekyo kyennyini oba ebiri feeke nga yamutumye mawogani ate n'amuleetera omusizi oba n'amuleetera kale nga ekika nga ate oli yasasudde sente zaki za mawogani ekyo kyokka kyekiba ekizibu naye waaba akuliiridde ku ekyo kyennyini kye mwakkaanyizaako sikirabamu nnyo kuba ensi entambula gyetambulamu buli muntu alya ku munne buli muntu alya ku mulimu gwe weebale nnyo program zimba ndi ne faaza olunaku olwaleero kati oyo mwamaliriza mutya kakati oyo nabadde sinnamalayo naŋŋamba mutwalire emyanga emirala ejja sayizi abazimbi gye bamugambye nenjitwala kati mu kugitwala naŋŋamba emyango giri gye twasoose okutwala alina gy'agenda ogitwala gye gigenda okukola naye ate ekyamazima ngamanyiyo sayizi yaayo nzija kaakati akola ki wayita ebbanga ankubira essimu aŋŋamba emyango ekyamazima gye natwala era neeno tegikolayo tugenda kukola tutya abagagga nabo kyomanyi kye tugenda okukola gikomyewo ngitooleko ngisse mu sayizi gyekola ki gyoyagala era kyeyakola n'alyoka ate agizaayo nedda nze sikumbonyabonya kuba olwedde mba nkola yakuwa sente yamba sente ate yaba alina okukisasulira yaba alina okukisasulira lwa nsonga tegwali sinze namugamba ti atwala webale nnyo sensobi yange webanga sinsobi eyo kiba kitegeeza magazi kigoowa abagagga naddala mu layini eyo kati amagezi gempa abagagga ge gali era ge nagambye nti nno yeesige bambi inginiya gwaza atambula naye kiraba yajja okukola ki yajja okumukolera ekyo kyennyini kyayagala kuba gwe yatandika naye we yeewaggula n'ava eri najja eno kale mulimu abagagga abamu ng'amanyi kyekyokola ki ekyokukola naye ate mulimu abatakimanyi kati oba tokimanyi ekyamazima weesiga oyo guzza otambula naye okuleko bajja nakutomeza ekirabo bakutomeza oluusi ate inginiya n'abigoba n'abigaana nakugamba bino tebigenda kukola omugagga asobola okujja n'asaba ekintu webale nnyo ate ne bakitwalira inginiya n'akikuba bubi nnyo newe kyandibadde kyandikoze akikuba mwabasigadde ne mukira sente obamanyi emirimu egyo abagagga muveemu okutya faza kyabagamba muveemu okutya mutunuulire nti ekintu kyotamanyi nti wakimanyi webale nnyo olwensonga wamuleeta omwesiga webale nnyo kituufu bw'oba ogenda oggula ekintu weebuuze ku oyo akimanyi akuwabule naye omugagga oyo tasobola kumanya sayizi ezo zonna sayizi anti kati kyekiri kye nnagambye nti mulimu abagagga abagezi ye ng'akimanyi ekyentambula gye kitambulamu naye ne mubeeramu atakimanyi ne mubeeramu abatabimanyi ye ng'alaba bulabi mwango agamba guno gujja kukola ogenda ogutuusayo nga tegukola nga gumulabikidde bulungi nga gumulabikidde bulungi chansi nemukwatirayo ne gukola n'afuna chance n'afuna chance neyewaana nze mbimanyi
nagenda nagwa ku kizibu nga chansi yamukwatiddeyo bukwatizi ate n'ekirala kakati waliwo era abamu abalina kugondi ajja wano nakubira inginiya mpozi emyango twagala sayizi ki awo n'amanya nti kati ali ku mulamwa naye waliwo najja n'agula buguzi naye mulimu abo abagezi ye n'atuuka inginiya kituufu inginiya talina munnyo kamiro akubuulira amubuulira anti kati yoyo nga emirimu aba ayagala gyonna giyite mu ye asobole okulyako munnaye naye gwe mulimu gwe olwo nga tayamatidde kalike yalidde okimanyi enekyagenda tukubya bayinginiya ne babosi ujja tukuba kuba leero kyenkana betuliko naye tuli ku mbeera ey'okuba nga ate bambi tubategeeza ebituufu kituufu kati measurements oba ebipimo by'emyango tulina sayizi kinaki tulina 62 gwe kugenda ku inches ennya ekisenge kya inches ennya netubeerayo 82 gubigenda ku tafaali lya inches 6 kyekyo ekyomwenda netubeerayo ne inches ne gundi 9 ekiraba inches 9 etafaali nga lya 9 99 eyo gyewulira gye bayita 99 kati yegendako omwango ddala guli omunene kati ey'omukaaga pano ey'omukaaga egendako tafaali eya 82 eya 82 egendako ya tafaali ya inches 6 zino inches ezisigalayo zetubalira mu plasita webale nnyo ekisenge nekifulasinga bulungi ne fuleemu ate wemba njagala nkole nga kaplasita katono era zino inches ozikendeeza kaplasita katono sikitegedde bulungi nga wembeera njagala nti yesu ompadde 82 naye etafaali nga saagala kuteekako mubiri munene gwa plasita nedda kati ate bw'oba toyagala ekyo bw'oba oyagala ekyo etafaali eryandibadde erya inches 6 omwango ng'oyagala gwa inches 8 kitegeeza omwango gw'olina okukendeezaako ku sayizi omwango ne gukola inches nga 7.5 kaplasita ne kagenda katono naye kisinziira omuzimbi yo yazimba ebisenge ebyo kale n'obugumu naye obutereevu bwe bumatalinga ekintu ekyo nti plasita aba agenda mutono naye waabanga ekisenge kirimu bino kitegeeza olina okufuna omwango gwa inches 8 omukubi bwa plasita n'akuba bulungi bagiyita oba bawulayini ekyeyo gye basazisa omusenyu nebanga egolodde bulungi webale nnyo ng'egolodde ekisenge kale lwaki oba sitandika obimanyi kati ebyo ebipimo byokka byetugoberera nga tutonda emyango kati waliwo oli akugamba nga yakozesa etafaali ddene ate n'akozesa bufuleemu obutono kakati akafuleemu kagwamu pulasita ate ye n'ayitako kale ekyo tekitera kunyuma kuba newe tuba tumaliriza nga tukubako actrave ku mwango okwo waliwo ka design buno bwosanze buno bwensanze wano kekakola finishing wali bulina omugaso omusiraamu yandibadde abuwawula bulina omugaso munene nnyo nti bwe bumaliriza fuleemu yaffe n'eyo yennyini eyo gy'okuteka eyo nayo actrave naye eno ngazi eno kati eno giteekawa ku fuleemu senga wabadde waawo fuleemu nandikulaze nteekako gye tugiteekako nefulasinga kati fuleemu yaffe neyitanga muno kati yo nemalayo nezibikira pulaka eno yandibadde yekisenge naki n'omwango so ekituufu kiri nti omwango guno plasita talina guyitako aba alina kubanga plasita afulasinga n'oteekako akadizayiniko kano
omulimu ne guba nga kyekyo. Ebyate mwabirese nga sibiraba. Anti buli kimu kati emirembe gino oba omulembe guno batugamba okwongera ku mutindo. Kitegedde kati natwo okugattako tugattako kiraba. Ekyo sikirabangako ekyo ky'oyogedde. Ogenda ojja kiraba. Ojja kiraba. Azimba yenna. Kasito teekamu omwango plasita talina kuyita ku ki? Talina kuyita ku mwango. Omulimu gwo gusobola lwakuba waliwo abamu waliwo abamu waliwo ebimu byenda baalabeeyo ne bakuba plasita ate plasita n'ayita ku mwango kati kitegeeza ne gubeera wakati bweguti. Weebale nnyo kati oyo kye yakozesa oluusi aba takimanyi omwango aba teyamanya sayizi ki gy'alina kukola ki gy'alina kukozesa kyova olaba nti gw'omwanga ate guba guguddemu plasita ate n'ayitako. Katuwumulemu katono nnyo wetukoma tugenda kutandikira awo tofa. Eno ye Salam TV. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Better steady, be better. I got a call from someone and he said he was from UCC and he said he was going to block my number because they were updating. And I remember typing in some things, and the next thing I know, I received a message saying that I had sent all the money I had to that number. So don't be like me. Digital fraud is very real, and many people, it is very common these days. So please be vigilant. Do not share your PIN to anyone. Bella said, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. One by one makes a bundle. United Media is your gateway to a countrywide radio station. With a coalition of more than 120 radio stations, 15 TV channels, 20 online publications, you can cover every region and community with convenience and no hassle. Guaranteed impact with consolidated communication and localized engagement. Whether it's an MDA, development partner, FMCG or regular advertiser, United Media is a truly one-stop shop for your communication needs. United Media, together we will shape the future. Lwaki otuyanira mu jaamu nga waliwo engeri endala gy'osobola okutuuka gy'ogenda nga totuyanye? Weeyunge ku nkola ya Union otambule emirembe ate otuuke mu kaseera mpaawo kaaga nga tofunye buzibu bwonna. Otambule nga VIP. Tuuka mangu mu kifo w'ogenda ku ssente ensaamusaamu. Downloading a Union Let's Go app olunaku olwaleero. Union, the better way to move.
Eno ye Salam TV. Nziramu okwaniriza ndi ne faaza tutunuulira omwangu. Ekituufu beauty y'ekintu yeetaaga okujjayo n'omulimu ogufuula smart. Kituufu nnyo. Ndowooza nakyo tukyogereko kubanga bw'ozimba omwangu ne gubeera wakati wa plasita we bati ng'ate plasita ayiseeko tekirabika bulungi. Kituufu. Aha, kakati kiri kye njogeddeko emabegako wali nti okukozesa omwangu ogwo oli aba bambi teyamanya sayizi ya mwangu gy'alina kukozesa. Ng'ekisenge kyetaaga omwangu gwa inches 8 ate n'atwala gwa 62. Kyova olaba nti bwe yakuba plasita we yo n'omuzimbi tajja gaana kola ki kubiteekamu, ajja biteekamu naye era ajja kumaliriza omwangu guli munda. So nti wonookola finishing wo bulungi ekintu ekyo tekijja kulabika bulungi. Kati waliwo engeri gye tuyinza ottaasa omuntu ng'oyo ng'akoze ebyo omwangu mweguli ne plasita agenzeemu naye saagala kujjamu omwangu gwange ate saagala kumenya plasita wange naye nkoze ntya okulaba nti nnungiya omulimu ogwo. Ekyamazima sijja kulimba omwangu ogwo tegusobola tolina nzija kijyoyinza jijjo kugulongoosa. Onkutudde. Tolina nkola kijyoyinza kikolamu. Oyinza okugjamu omwangu oba okukigumira kibeere bwe kityo. Kati oba simaati ne waaka okumulungiya mbeera sibivuddeko. Oba bivuddeko kituufu kuba zino design zinyumisa nnyo ekisenge, zinyumisa nnyo waliwe omuntu n'okola eki n'oggala oluggi n'olufitingamu bulungi n'osembyayo ne design eno eya active. Olina alaba ng'omulimu gutuufu kuba nange agukoze ndaba nga kyekyo guba guntunda ate mu balala. Sooka okubirize ababiteekamu ovudde ku mugagga. Nedda kati nze ŋŋamba bwe nti ababiteekamu kituufu oluusi tebaba na nsobi ye oluusi ateekamu ekyo kyennyini kye bakoze akolera ku kiragiro. Naye ate nandisabye nga omugagga tannagenda kugula myango muzimbi genda mugambe nti no tulina kukozesa sayizi bweti ku fuleemu yagenda okugenda mu katale ng'akoze eki ng'ategedde ekikola ki ekitambula. Kati otulekedde ekiseminti kyaffe n'omwangu oguguddemu tubitereeze mu ntandikwa webale nnyo nga tuteekamu muteekamu frames ezo okusinziira ku sayizi. Ate tojja kuddira gundi tojja kuleeta mwangu gwa 82 ate oguteeke ku kangu ka inches ku kisenge kya inches 4 ate awo kiba kinene nnyo. Omuzimbi waba agenda kuba plasita era kyekiri kye nagambye emabegako wali nti oli yagenda n'agula emyango ya inches 8 ate ng'akasenge ka inches mmeka ka inches 4 akasenge kitegeeza oba omuwadde inches eno 2 n'eno 2 kiba kitegeeza kigazi nnyo. Ekisooka sementi agendagenda mungi n'omusenyu plasita n'omuzimbi aba amenyeka. Ebyo abazimbi babisanga nnyo. Olemereddwa nnyo abazimbi. Ati tubisangayo ku masayiti eyo ne mwewuunya tubisangayo ani yakoze ono. Kati gwe wobeera nga gwe mugagga n'osanga ekyo toliiwo naye yinginiya wamwesize n'agenda n'aleeta omwangu nga guli wano wakati ngendo bwe mba nkimanyi kyekiri kye nagambye mulimu abagagga abamanyi bwe mba nkimanyi mugamba togiteekamu toliiwo nga abimenyamu kuba enju yange nkola kyenjagala gwagenda okutola sente endala ekyo naye alina okukifiiringa alina okukirowoozaako naye
omuwa penalty abali no kilo zaako kubanga ekiba kyamukwatisa omwiko ogwo okulumba sayiti kitegeeza abamanyi kyakola ki webale nnyo kitegeeza kyakola abakola kyakimanyi kati ate wankolera ebyo abali no kisasulira tanteera mu byesaagala sente tezikoleka sente tekoleka ate n'okuzimba si kwangu mwabali abatannaba kuzimba okuzimba si kwangu naye wakibeera ne kapulaani naawe pulaani kikulu nnyo nsobola okutandika okufuna ebinaggala ennyumba yange nga sinnaba gitandika kisoboka ate ekyo kiba kirungi nnyo nti ne we ziba nzigi ng'onoggala enjuyi gwe jangu oteekeyo oda enzigi ezo osobola okuzifuna nga ziri kuki ku mutindo emiti nga mikalu nga siza kukubirira kuba weba pulaani nga wagifuna ekyo kyennyini kyowa omubazi kyekyo kyennyini ekiba kigenda okugenda mu njuyo ebipimo bino nga mbireese mu ntandikwa ne tutuuka ng'eri bazimba ne bakola ensobi kyekibaawo ani abeera akoze ensobi omuzimbi olwo kati yaba akoze ensobi naye anti kati kyekiri kye nagambye nti nga byonna byonna biwedde kuba ffe tukimanyi bulungi nti omwanga ogwa standard gubeera 90 cm obugazi wano opening ya wali ebeera 9 futi 3 kale ekitegedde kati nze nkimanya nti kiri bwe kiti kyenina oteekawo bwe kiti era gugendawo bulungi ng'era tukyali mu ntandikwa wali ndeese oda kikyowa abatulaba naddala abazimba ekituufu ennyumba oluusi zirema abantu okuggala okulema abantu okuggala n'okuteekamu emyango egyo n'okuteekamu enzigi nga bakaaba lwa ssente naye olowooza bandikoze nga batya anti kati okuzimba kuno tekwenkanankana kaakati bambi mubeeramu oli n'agamba sirina ssente naye nja kukola ki n'ajja ng'aleetayo mpola mpola ng'asasulako musolesole ye kati akakasa nti risiti okoze eki emuweereddwa ekyo tekirina buzibu kuba ffe ababazi b'ennaku zino mugaba risiti waliwo workshop gyesanga okuleka ng'omuntu omusanze eyo n'agamba naye nga ffe ekyamazima eno workshop yaffe nkuwa risiti ge mazima n'obwerufu weebale nnyo nti emyango njagala 10 naye bwe ziti era nsasuddeko bwe ziti nyongeddeyo 10 lyange eryo nyongeddeyo 10 weebale nnyo paka wakola ki ababikola temufiirwa ekyo weebale nnyo naye ekyo kiva ku nkolagana gye mugenda okukolaganamu ekyo tekirina buzibu ate twandibaddewo ow'enkola bwetyo tumukolera noonaze n'agula omulundi ogumu tetulina gwe tusosola nti nedda gwe ate asasula musolesole tetukwagala no buli omu omanyi katonda we yali atonda ensi eno bunnaye si ffenna nti twenkanankana kituufu ate era n'ebitabo ebitukuvu bikyogerako tebeerabira ndi ne faaza tebaa njijayo ka elementi k'ekitabo ekitukuvu ebitabo ebitukuvu bitugamba ffenna tetwenkanankana kituufu nnyo kati tugeze omuntu ono asasudde musoolesole n'alemererwa okumalayo naye ng'ebintu wabikola dda wakozesa n'ezizo n'alemererwa okumalayo najja n'akugamba nti nemereddwa biganye wakola emiyango 10 zendagala 3 anti kati era tutegeragana nemanya nti kati webibanga byonna bya standard atwalako bye yakola ki bye yasasulako sente ze we zaakoma
ebisigadde nembyesigaliza n'obitunda ewala ate banandyo ekyo kirimu obuzibu ngenda tandika okubajja ekyo tekibaamu buzibu kuba aze n'akugamba nti mukama wange ekyamazima sente zikoze eki embeera eganye naye tubale esente we zikomye ntwaleko ebyo kati wemubanga mwakoleramu ebiri substandard omuwa ebyo kuba naawe bino byosigaze ebitali bya standard oba tolinawo ogenda kukola ki kubitunda essebo atulaba tuli ku program zimba tutunuulira omwango oba okuggala ennyumba ebyo byonna enkozesa y'omwango wamu n'okugukola bye tuliko omwango guno oba ogukoze n'obeera nga gwali mu nsobi kyekiddako wembanga nze ni mu nsobi nkisasulira ensobi eyo ngisasulira olw'okulongoosa omulimu gwange oba olw'obulungi bw'omulimu gwange webanga ensobi era ebyo tebibulamu mu mirimu bibeeramu era ensobi tuzikola naye era tuzisasulira atulaba tulina omubazi ali ku kamera atukuba embaawo okufa naye tujja kubiikiriza naye musakasozi tweyanziza nyo tweyanzeeke eno puroguramu olaba n'onyumirwa ate nga bw'oyiga ate nga naye woobeerako n'ekyenjawulo kyeweeyongerako ekibajje nga omwango nsobola okukozesa ku main door main entrance ku nyumba omwango weguba mwango kisoboka kubanga ebiseera ebimu olyaddira oluggi bagala y'oluggi luno olw'ekyuma n'agisoosa ku feesi ate eno n'ateekayo fuleemu yaki y'olubaawo era naggalamu oluggi lwe nga lwa lubaawo ne zibeerako enzigi bbiri nali nkikozeeko oluggi sisobola kukozesa lwa lubaawo lwokka kisoboka naye ebiseera ebisinga oluggi olwo kale kisoboka naye balutya simanyi lwaki mbw ababbi bazikuba simanyi naye nga ate tewali kye batakuba naye nga zikozesebwa bazikuba naye ekyo kyekibatiisa agamba ajala okubawo nansange mu kisenge naye ngaate seeteekera era kyova olaba ebiseera abamu edda ne mu kyalo kyonna enzi ezisinga ekifo wetubayiredde abato ng'enzigi zaki zambaawo oli azimba mwambaaye bulungi n'agiteekamu oluggi olwo olw'obuwere olwo kati zetukola naye kati bazidibya olowooza nsonga ki eyazidibisa ndowooza kuzikuba munnaye kuzimenya naye ng'ate tewali kye batamenya omwana afutula kufulu kituufu gyewagula emitwalo 10 solex senze baaliyo ojesiga nti eno mu kunyweza eringa supagudo maama nnyabo mwana najja nalokagikube n'akusangayo najja nagimemeta agikuba wetuba tukola ebibajje bino emyango n'enzigi tetununulira nnyo security security ekyamazima ekya security ffe tuggalawo naye si ffe tukuuma katonda yakuuma kituufu ffe tuggalawo n'ogira biki ne ku geeti yonna n'oteekako abakuumi biki naye era ebyo ngera wajuliza ebitabo ebitukuvu abakuuma ekibuga nga katonda waatali abakuumi baba bakuumira bwereere munnaaye kituufu kuba watunulamu oli ateeka kamera nkugambye yateekako amataala embwa nazo bateekako esengenge ateeka amasanyalaze n'omumuli omundu
naye wa byonna bya bwereere omutonzi yakuuma so kati kyekiri kyombuuziza nti bwe tuba tuggala tutunulira nnyo security kituufu okuggalawo ate tosobolera kubutaggalawo naye era gwokola ekyo kyowulira kyokoza ki kyoteekeddwa okukola mu bunywevu bwakyo weebale nnyo naye era nga Katonda yakola ki yakuuma kati mu bibajje ebyo tutunira ne beauty nti nze eddiro lyange oba oliyingiramu okuva wabweru waliwo omwango gwa lubaawo gwa lubaawo kakati ekya security ekitunuulidde n'ekya beauty ekitunuulidde naye nze nensalawo nkozese lubaawo kituufu naye anti kati ebiseera ebisinga kati woteekako main entrance eri eba oluggi lwa kyuma lwaki anti kati olwolubaawo olukola naye ekyo ekiri kye nagambye nti kati eminaye tebakyabikozesa batya atya ayagala ateekewo olusooka ateekewo olwokubiri ateekewo olwokusatu ateekawo enzigi bbiri ateekawo bbiri alina ebbagala eyo eyegundi ey'emitayimbwa naziri ezeggulu eza giraasi program zimba tuli ne faaza omulangira ow'empologoma gwe tuli naye era basangibwa wano Kibuye bali wano Kibuye basangibwa sajja akabanga kenkoze nabo ekituufu mbasanga bali bize ne mbajja ku mirimu gyabwe ne batuula nange tusome ate tubeere nga tubasomesa ekintu ekyenjawulo kati tugenda kutandika okukola omwangu gwaffe twetaaga ki tutunuulira ki awo kakati omwango mba neetaaga okusooka okumanya measurements zaagwo ebipimo neŋŋenda ku mashini nengula embaawo nemuga ow'emashini nze muwa ekyokukola nti njagala 82 ye naagugeejinga okusinziira ku sayizi gyemukoze eki gyemuwadde nenguleeta wano omwana n'aguwawula nentandika okukola nempima measurements yange nentema nengatta fuleemu nenjisiiga negenda ku site kakati ebiseera biri we nayingirira mu kubajja twali tukozesa vanisi yekka naye kati essaawa zino kakati essaawa zino tukozesa saningisira yasooka ku lubaawo okwo yongerako beauty nti wonoosiigako kavanisi kivaayo mangu osookako saningisira then nolyoka ozaako akawawu akasimuusinga then nolyoka ozaako webale nnyo naye luli twasiiganga vanisi yekka kituufu kati twayongerako webale nnyo nga gulabika bulungi gumasamasa emisumaali tukozesa kika kyonna kakati omwango ogwo ebiseera ebisinga tukozesa yinkinya ne 2.5 yinkinya yakubwa muno mu kujoyininga 2.5 nakubwa mu buno obuleega nga wolaba ogwo essebe kyateeka nti omwango gulina okubeera akaleega anti kati eyo ye sikweya yaagwo olina okuguteeka mu sikweya omuzimbi n'aguteekamu nga guli mu sikweya era ebiseera ebisinga ensobi era abazimbi gye bakola tugenda ne tutwalayo emyango egyo ne bagijjamu obuti obwo buleega obwo ne babujjamu alina bugiramuwa omwango ogwo alina oteekamu omwango ogwo nga bwe guli bwengujje wano n'aguteekamu alina gujjamu nga in fact twandibadde nga ffe abagenda okufitingamu oluggi ffe tujjamu obuti obwo kuba guba gukaze bulungi naye enju waliwo okubanga oli agikozesa enju mu kugikozesa era balina kubujjamu nga bukoze ekibukaze kuba oli ayinza okuba talina ssaawa ezo sente zaki za luggi
n'agamba kanyingire ennyumba awo abawaddembe okubujjamu nga gukaze naye wali onayingidde ng'ennyumba ye tennaggwa olw'akasente ng'agamba owaye sirina gapangisa kangende nnyingire nateekamu luggi naye ye nasalawo n'ayingira awo kiryokke ekirawo kiryokke kituufu kuba guba gukaze bulungi naye oli waba tannayingira nedda omuzimbi nze kyemugamba wemba muwadde fuleemu yange eyo n'agiteekemu bamanyi okubujjaamu mbu baba bayisaawo oba bintu mbaawo biti oba seminti n'akajjamu kati mu kukajjamu omwange ogwo guba tegunnakala ne guva ku kisenge kyekikosa ennyumba kigikosa naddala kati nze nga nze agenda okuteekamu oluggi olwo osanga gwewese osanga olwesi guvudde ku kisenge gukoze guti kati ate ensobi gwagenda okuteekamu oluggi ne bagiteeka ku ggwe weebale nnyo ku muzimbi essebo so nti ekyo kiba kikulu nnyo akati obuti obwo butabujjaamu nga we guvudde ku bbajjiro weebale nnyo ogende mu nnyumba oguteekemu nga bwe guli agw'ebbanga ki olowooza nno kirwawo wiiki emu kiba kiwedde waba wanywedde program zimba olunaku olwaye tugenda kukomaawo obubaka obusembayo neyanzizza n'okujja okutukyalirako wano ng'ababazi b'ekibuye obubaka bwensembyayo nti era nabwo nakyogerako wali nti bambi ba inginiya mikole kimwesiga abagagga bamwe ate n'abagagga babeesige musobole okufuna ekyo kyennyini kyemwagala musobole okufuna ekyo kyennyini kyemwagala tweyanzeege mbadde n'omuzira mbologoma asibuka ekyaggwe makonge ekyalo makonge mukkirize tugenda basibulira wano olunaku olwaleero ate katonda wanaba tuwadde obudde tujja kuba ate tukomawo ate twongerezaawo wenyininyini wetusimbye akati mukkirize tubasiibe Eno ye Salam TV. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Muzikuramu kumandiga na teranga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walalalo MTN gambachi to get the power to win njagalo ofune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga obukadde 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukadde 10 buli wiki ku simu ye nyinyini kyabonka kimu kyokka line ya MTN banabeka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula njakwese momo mubulira buli ogenda okusasula ngwena kyosasula kyonna kozesa momo oyinza okubanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanje ogenda kuinvestinga kozesa momo abo MTN weja amanyi nekuwa bukadde 10 buli wiki wala kastelyo bimala bwe pa wentandika ngamba kyekiriwo wanje nenkwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zendi guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntulinyiga ma computer nenkuta awa namwe kasana benesi okuberanga mwana wote koze ebintu no amanga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial star 165# or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly.
banaye MTN mubo tweyanziza nnyo tweyanzeege nebaza omukisa guno ogw'omwaka mulamba wanyala naabe kale yaaya. Congratulations. Thank you very much. Tubuulire bakubira batya emboozi give we yatandikira. Nefuna enamba okuva mu MTN nga bankubira bambuuza gwe mukyala Nambooze Ruth nti ye olinayo omwana ku Nansuse Primary School ne mwaye nnyabo ninayo abaana babiri ninayo Nkata Shawaalu ninayo Muwonge Lawuza ne bagamba Nkata Shawaalu yawangudde school. Shawaalu yali mu kintu namba zo nkwagadde nnyo. Shawaalu pay now *165 *80# and we the money for an entire year. It's time to break free with Azam TV. Grab yourself a full kit at 80,000 shillings or an Azam decoder at 40,000 shillings. Experience the thrill of every goal in La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, and the excitement of live sports action from the Saudi Pro League and Carabao Cup on Azam Plus and Play Package in HD. Your favorite China Uganda movies on Chamuka TV on Azam Pure for just 13,000 shillings monthly. Unlock a world of sports and entertainment with Azam TV, the most affordable pay TV around. Visit any of our agents or call 0312 308 900 for more details. Azam TV, entertainment for everybody. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's Obutondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. Eno ye Salam TV.